Sabiti gye tukubye amabega gye twakafundikira eggwanga Uganda lyaguddemu amawulire ag'ennaku oluvannyuma lw'okuttibwa kw'abantu abasoma 40 ku ssomero lya Lubiri secondary school mu bitundu eri eby'Ekasese oluvannyuma lw'obulumbaganyi obwakolebwa ku ssomero eryo abayeekera be twategeerako abaali aba ADF. Tuyongera okunyolola wamu n'abantu abo bafuna obulumbaganyi obwo saako n'ab'enganda za famire ezo. Tusaba Mukama Katonda emyoyo gy'abagenzi agiramuze ekisa. BBS Terefine y'Obwakabaka bwa Buganda nkwaniriza nkulamusaako ne kulisa bino byonna byosobodde okubanga otusaako engalo olunaku luno olwaleero. Ennaku z'omwezi 19 omwezi tulimu gwa Ssebaaseka ogwa June omwaka 2023. Ku mbuga enkulu Masengere tusinzira okubanga tukuweereza programu olutindo omwanjuzi nze Peter Atenyo. Kulisayo bitwadde nabo ku chill out by Ekyengera mu kujuba baffe eby'emyaka 7 ya BBS Terefine nga eweereza ku mayengo mwebale nnyo kujja kuba naffe ate tubajjukiza nti n'olwokutaano luno tulina kubeera mu bitundu eby'Ekasubi kuba kifo ekimanyiddwa nga Power King. Kale n'olw'ekyo abaatusubwa luli ku mulundi guli jangu tubeere bumu ennaku z'omwezi 23 olwokutaano luno awo mu bitundu eby'Ekasubi ku kifo ekiyitibwa ekya Power King. Eggwanga Uganda lirina abantu ebitundu 78 ku buli 100 nga ku bano abantu abali mu Uganda ebitundu 78 ku buli 100 bantu bavubuka. Ogenda mu bibalo n'ogeranya abantu mu nsi yonna Uganda ekwata kifo kya 2 mu bantu abasinga okuba n'abantu abato abali wakati w'emyaka 18 saako emyaka 39 benjo okuyita abavubuka. Otugenda mu mbeera ez'okusoma abayizi abali wakati w'emyaka 12 mpaka ku myaka 24 ebitundu 6 ku buli 100 kuba n'abaana abali mu masomero okunoonyereza kuzze kulaga nti bakozesa ebiragalalagala ebyenjawulo omuli okozesa enjaga, okozesa amafuta ag'ennyonyi, okozesa taaba, segereeti, ennindi enzungu, enjaga, amayirungi, kuba n'ebintu ebirala bingi ebigwa mu nkoweere. Kino nno kiruleetera okuba nga twenyamira ng'eggwanga olw'ensonga nti akabi akali mu biragalalagala bino abaana ne bakozesa ate kongedde okubasinsira saako okuba nga kabakosa mu mbeera zaabwe ez'obuntu oba embeera zaabwe za bulijjo. Okusinziira ku ekyo ab'ekitongole ki Drugs Hapana Initiative kwe kusalawo okuvaayo ne kaweefube saako enteekateeka okulaba butya bwe basobola okubungisa amawulire mu masomero naddala mu baana mu kulaba nti nno babeera bumu oba babeera basaale mu kulwanyisa enkozesa ey'ebiragalalagala mu ggwanga. Mu studio leero negatiddwako muzzukulu wa Lwomwa ono neyeddira ndiga omukyala Charlotte Njuki okuva mu Drugs Hapana Initiative wetugenda okuba nga twogera naye asobole okutulambulira n'okuttaanya ku nsonga ez'abaana n'amasomero okukozesa ebiragalalagala. Kamusaba tulamuseeko n'oluvannyuma tugende mu mboozi butereevu. Neyanzanya ssebo abalabi baffe aba BBS Terefine nsanyuse nnyo nateera nga nfunye omukisa okukomawo wano ku mulamwa ogw'omukulu ogwogeddwako gye tuyita the second National Prefects Conference oba tabamiruka w'abakulembeze b'abayizi agenda okubeerawo ku Hotel Africana olwokuna luno lwennyini olwa wiiki eno gye tutandise. Charlotte, mwalina kigendererwa ki nga mutandika Drugs Hapana Initiative? Kiki mwali mutunuulira okulaba nti mugonjoola? Okay, Drugs Hapana yatandikawo mu mwaka gwa 2016 ng'omukyalo w'amaanyi ali emabega w'ekintu kino yakitandikawo eyalengerera wala Anne Sebunya ng'omulamu omukulu gwali kuyamba abavubuka nga bwe twalabye Juice New Vision bwe yawandiise mawulire nti ebibiina kati ebya abalina enjaga biyingiridde nnyo mu masomero. Kati ate era still olwokuba twali twakiraba gwali mulamwa kuyamba abavubuka kubanga era bw'otunula mu watuyita statistics nti abavubuka abasinga percentage eringa 71 n'obuuzi obugwamu nti bakozesa ebiragalalagala. Kati ffe nga ffe Drugs Hapana ne tuvaayo tuyambe emiti gino egy'enkya kozi be bakulembeze baffe ab'enkya. Tetujja kubeera n'abakulembeze bavunaanyizibwa nga balina ebiragalalagala nga singa tebasobola kubeera mu senses zaabwe. So omulamu omukulu guli nti kuyamba abavubuka abaana abato okubeera nga babeera mu bulamu obutalina biragalalagala kuba tukikkiriza omuntu osobola okubeerawo n'oba successful n'oba w'amaanyi nnyo nga tokozesa biragalalagala. Gwe mulamu omukulu kuyamba emiti emito okulaba nga tugijja mu kabi akakali mu biragalalagala n'obikozesa. Eggwanga Uganda erimu ku mawanga agaba n'omuggalo ogwali omuwanvu gwagenda kyenkana myaka 2 oluvannyuma lw'ensi yonna okulumbirwa ekirwadde ki
munabya mu ngalo olunyuma bugwecha COVID-19. Yes sir. Oluvannyuma lw'omuggalo guno abaana baddayo mu masomero. Kirizagaana abaana bayiga ebintu ebyenjawulo naddala abamu era nga mutadde n'okozesa ebiragalalagala bino. Mufunye kusoomoozebwa ki okulaba nti muzza mu kaweefube muliko obw'okuzza emyoyo gy'abaana basobole okuva mu kukozesa ebiragalalagala ate basigale ku mbeera ze balina otambulirako eza bulijjo mu mbeera eno nga twakava mu muggalo ogwa COVID-19. Ese bwetwava mu muggalo bayita omuggalo guno gwakosa abaana nnyo kubanga abaana ekisooka baalinga waka, abaana tebalina byakola, tebasobola kutambula, tasobola kugamba nti ngenda kukola kino nga luli bwe yakolanga, ayina kyegattako n'abazadde. N'omuzadde yennyini atudde waka talina kyakola, bamugamba kino bamusaba kino kwegamba nga bali idle tebalina kyakola. Kati oli nayesanga maybe okuvuunuka ebizibu bino n'ebirowoozo ebingi, kanywe kino kankozese kino kubanga biri mu mbeera nnyingi nnyo, siga nti biri mu kunywa kwokka, ebimu biri mu byakulya chocolates, biri mu biscuits, biri mu migaati, biri mu byokunywa, ebimu biringa mazzi naye nga byonna biki drugs. Kati ne weesanga nti okusomoozebwa kwali kw'amaanyi nnyo nti abaana bano bwe baava awaka ate ne badda mu masomero basitula empisa ziri enkyamu ze badde balina ne bajja ne bazikuba mu masomero. Kati ne weesanga ng'oli olw'okuba ekyamukolerako kyalowooza nti kyamukolera n'ayagala okukinyumiza mu ekyo kisobola okukukolera. Oyagala kuba bagita XT, oyagala kuba XT osome nnyo osobola okukozesa kano na kano. Kati gwe mulamu omukulu nti Drugs Hapana ng'eri wamu n'ebitongole ebituyambyeko tuvudde ne tugamba conference eno ekole ki ebeerewo. Abaana bano tuddemu twogere nabo. Abaana bano beetaaga kwogera nabo, wesanga amasomero agamu tegalina budde obuleeta balabanga ekiri expensive. Tasobola kuleeta ba counselors kwogera nabo. Kayinza gamba nti wa Drugs Hapana muje munyambeko. Kati wesanga okusomoozebwa kw'amaanyi nnyo nti abaana bangi babikozesezza naye nga tebabikozesezza mu kumanya, abamu babikozesezza mu butamanya. Otunulira olujegere lw'ebiragalalagala bino okuva gye bisibuka oba gye bikolebwa oba gye birimibwa, waliwo abantu ab'enjawulo abajja bakwatibwako. Abamu ebimu bikolerere biyingizibwa mu ggwanga, ebimu birimibwa wano bibala ddagala tulaba abantu balirima alima ebikola byekumba ali kulima biragalalagala. Mulwaki mwansalawo ate mutuukirire ono omukozesa asembayo oba gwenja okuyita end user ku lujegere luno nti ddala nga bivudde mu kulimibwa n'okukola n'okuteekebwateekebwa ate ababikozesa abamu ku bo be bayizi. Lwaki essira mwasalawo muyiteeka ennyo ku bayizi bano abalikozesa? Neyanza nnyo ssebo, kati kankwenga ekyokulabirako. Wenzija ne nkugamba nti akantu kano tugeze okukakozesa kubanga kalina obuzibu buno na buno na buno na buno. Gwojja kitegeera nnyo kubanga nja kuba nkubulidde kikosa kitya obulamu bwo, kikosa kitya okulowooza kwo, kikosa kutya omulimu gwo, kijja kubeera kyangu nnyo. So nga ate bwe nagamba oli yakifunamu ssente nti tokirima, ajja kugamba nze ndiwo okukola ssente. Wenzije ettooke. Nze wenzije emmere y'abaana tojja mu stoppinga. Naye kati abaana bano ba student leaders oba bavubuka abato buli w'omutuuza n'omugamba nti w'okozesa kino bwe kiti ne kino ne kino kigenda kukosa bwe kiti, olina kiruubirirwa kimu bulamu nti kyekino ekyange, tojja kutuukira ku kiruubirirwa kyo bonna bw'okozesa bino. Kati wetunula kubagenda okubeera nga ku Africana tulina abali mu talent ng'okugeza wano tulina mwami Abe Mukiibi agenda kubeera part of us. Kati omwana bw'anaamanya nti neegomba Abe Mukiibi n'ate Abe Mukiibi takozesa biragalalagala era n'amuwulira ng'ayogera nti nze mbaddewo nga sibikozesa okumala ebbanga lyonna, kijja muyamba kubanga ye end user ye bw'omubuulira information eno. Ate ekirungi ky'abaana bano abazadde abatulaba, abaana bano bw'omutuuza n'omubuulirira akabi n'ekirungi ekiri mu kintu ekimu yategeera. Ate tumanyi nti abaana bano already batuliko waggulu olwa embeera gye tulimu nti kati we are living in a world eri so advanced. Abaana balina access ku information okusinga ku muzadde. Omwana gyanagamba ekigambo n'ogamba era kati mu lukuŋŋaana luno twasooka okubeera nalwo mu 2019 abaana baatubuulira ebintu ebimwe twali tukola ki tutasuubira nti bakola ki nti babimanyi. So tusuubira lwaki twakwata ku mwana ono omuto nti kasita omutuuza n'omubuulira akabi akali mu kino n'ekirungi ekiri mu kino yajja kitegeera kubanga wanajja kuba alina ne live example gy'atunuulidde gy'atunula okulondoola n'okulonda. Charlotte, tosobola kwogera ku kukozesa biragalalagala n'otayogera ku kukyusa mbeera z'abantu nti abantu bakozesa biragalalagala ebiseera ebisinga obungi beesanga nti bavaako ng'enjogera ennaku zino weebeera ndowooza omuntu ng'asanguse ng'asiimuuse. Mu ekyo
era obo yogedde ku bantu abavuddeko oba abantu abasiimuuse olw'embeera ez'enjawulo tolema kukoona ku ddwaliro ly'ebutabika gyetumanyi ng'eddwaliro ery'abalalu mulina nteekateeka ki oba enkolagana yammwe n'eddwaliro ery'ebutabika eribudaabuda abantu abafunye obuzibu bwe butyo mu kaweefube omulimu obw'okulwanyisa engozi ebiragalalagala? Era ddala nsookera ddala okwebaza Butabika Hospital. Kyanga tutandikawo mu 2016 Butabika ezenge etubangula ffe okusookera ddala nga aba Drugs Hapana. Etubuulira buli kimu nti drug eno eri bwete kubanga batusomesa tosobola kumanya ffe nga ffe abali eno mu outside world oba mu nsi etali eri mu Butabika kumanya bigenda maaso. Naye Butabika etuyambye nti etubangudde ffe ffennyini nga aba Drugs Hapana netusomesa ebiragalagala ebyenjawulo obubi obubirimu biyingira bitya oba bw'oba okikozesezza effect eri bweti ne bweti. Era naye tuba tutambula tulina kye tuyita outreaches nga tugenda mu masomero. Butabika etuyambye nnyo Butabika Hospital twebazanya abagikulembera nti tutambula nabo ne tugenda mu masomero bwe ba community oba abantu batuyise mujje mutuyambe Butabika tubeera nabo nti batusomesezza mu mbeera nti kati tewali kintu kitwakana na biragalalagala kye tutasobola kuwasaganya. Ali ku BBC Final timbe gagadde nkwebaza okubanga okyatwekumiddeko programu olutindo nina omukyala Charlotte Njuba okuva mu Drugs Hapana Initiative era ng'ensonga etulese enkyolunaku olwaleero kwe kwogera ku lukuŋŋaana tabamiruka olw'abakulembeze b'abayizi olugenda okubeerawo ku Lwokuna ku 22 omwezi guno gwe tulimu gwennyini ogwa June awo ku Hotel Africana nga omulamwa guli ku kuyimirira bumu okusobola okulaba nti tulwanyisa enkozesa y'ebiragalalagala naddala mu baana oba mu bayizi. Charlotte awo bennyini wenjagala okujja okubuuliza mutegese omwoleso tabamiruka. Nandibadde nsubira nti mwandibadde mugenda mu masomero ag'enjawulo oba ne mufuna abayizi ab'enjawulo kugamba ne muteekawo omwoleso gaggadde. Lwaki musazeewo okukola omwoleso gw'abakulembeze b'abayizi mu masomero? Okay. Kati omukulembeze gwa olukuŋŋaana katulise nti olukuŋŋaana lw'abakulembeze b'abayizi. Tuyina nga Drugs Hapana, tuyina enteekateeka ez'enjawulo. Tuyina enteekateeka mu luzungu gye tuyita outreach nga tugenda ku ssomero. Ne tukwata ku ssomero eri abaana bonna ne tubakuŋŋaanya era nga tuyambibwako Butabika Hospital ne tubeera nga tubabuulira sensitization ne tubannyonnyola akabi akali mu biragalalagala. Naye lwaki twategese nti olwokuna luno tubeerewo ne students conference tetusobola kutuuka ku masomero gonna buli kaseera buli lunaku naddala nga twakava mu muggalo weesanganga ebintu ebimu bikalubamu. Kati eno conference tugamba tutunula abakulembeze b'abayizi mu buli ssomero bajja tutunula abaana 15 at least naye agamba nti njagala abasingako tetumugaana kuba amasomero ag'enjawulo gayina abakulembeze b'abayizi ab'enjawulo mu nnamba. So eno egenda kukwata ku baana bano be tugenda okubangula bo balinga ba ambassadors be bagenda okuddayo ate mu bannaabwe bababuulire nti twabadde ku Hotel Africana batugambye kino na kino wano tetulina kukola bwe tuti wano tulina kukola bwe tuti era obulamu obutuufu tulina busambuza bwe tuti. So we banaddayo bo bajja kubulira bala naye enteekateeka era sitira egenda mu ssomero ssekinnoomu eri balituyise era tugenda nga tuyambibwako Butabika Hospital. Ayinza okuba eriyo ali ku BBC ebifaananyi byolengera ku lutimbe olwo bifaananyi eby'ensisinkano ezimu aba Drugs Hapana Initiative ze bazze babeera n'amasomero ag'enjawulo saako n'ebifaananyi byosoose okulaba byabadde bifaananyi eby'omwoleso oba tusonyiwe mu katono oba ebya conference oba tabamiruka eyasooka ono nagenda kubeera wa mulundi gwakubiri nga aba Drugs Hapana Initiative baleeta abantu ab'enjawulo abantu ab'enkizo okubanga boogera ku mbeera ey'okukozesa ebiragalalagala mu ggwanga Uganda. Charlotte, mugenda kuba na engagement oba activities ki ku lunaku olwokuna? Omulabi waffe wanibadde omusigira ekifaananyi ekyo oba namuziri ennaku ezigenda okuba nga zikulembera mu tabamiruka mulina activities zemugenda okuba nga muteekawo ku lunaku lwennyini ki mugenda okuba nga mukola n'oluvannyuma lwa tabamiruka ono gwe mugenda okuba nga mukoze mulina nteekateeka ki oluvannyuma lw'okuvaawo ogenda ate okwongerayo mu maaso mu kabufondo gwe muliko obw'okubunyisa enjiri ey'okugaana abayizi okozesa ebiragalalagala? Okay, nga nsookera okujjukiza abatulaba nti conference eno ya lwakuna olwa sabbiiti eno gye tutandise nga 22 tewakyali lwakuna lulala wabula olwokuna luno. Kati kaweefuba ono bwe tuliko oba nga tugenda mu lunaku luno tumanyi buno olunaku lwa Drugs Day, World Drugs Day olunaku olw'okujjukiza abantu akabi akali mu biragalalagala lubeerawo nga 26 June. Drugs Hapana tulinga kye tukola
opening oba okugulawo eyo tulinga kigula lugi wiiki eyo ey'ebiragalalagala oba ey'okuvumira okukozesa ebiragalalagala. Kati eno students conference ffe wano nga ffe yeringa egguddewo nga tulina butabika nti kati eringanga nti kati we are the curtain risers tugenda kuggulawo bwe tunatuukira ku 26 ku lunaku lwa World Drug Day bano abaana bajja kuba tufunye ba ambassadors abazzeyo mu bitundu ebyenjawulo nga bongera okusaasaanya amawulire so tekigenda kubeera kipya ku lunaku lwo tujja kufuna aboogezi okuva mu bantu ab'enjawulo nga bwe tubalabyawo tulina okuva mu Butabika Hospital tulina from Uganda Police Narcotic Department tugenda kubeera n'abantu abalala bali music world bamu bannabitone baffe betunuulira omukyala Vinka Jali tulina abantu ab'enjawulo still Ministry of Health bamu kitongole ky'ebyobulamu bagenda okubeera nga boogera eri abayizi so bwe tunamaliriza era mu mutabamiruko ono mugenda kubeeramu n'abaana bennyini abayizi okuva mu masomero ag'enjawulo bagenda kwolesa n'okwogera eri bannaabwe mu bintu ebyenjawulo so tusuubira okuba nga tugenda kuyiga ate nga tunyumirwa mu kiseera kyekimu nti batuna tulina abapresenting abaana avudde eri tulina abajja okusanyusamu bannaabwe tulina abajja babuuliramuko engeri gye bayinza obyewala bagamba presentations za njawulo oba ebigenda okwolesebwa bya njawulo ku lunaku olwo so tusuubira abanajja n'abatannajja bangu okubanga okunyumirwa kungi tugenda kuba nga tunyumirwa ate nga bwe tuyiga. Wakyaliwo eyinza okuba eriyo omukulembeze w'essomero nga yandyagadde okuleeta abaana be oba abakulembera abayizi nga bwe muyise tabamiruko ono ti w'abakulembeze b'abayizi wakyaliwo omuwaatwa oba omwagaanya nze akyali eno nga nkyasigalidde nga nandyetaaze munnange nange abakulembeze b'abayizi b'essomero lyange babeeko engeri gye beetaba mu tabamiruko ono oba mujjudde kaakati wasigaddewo ebifo bitono kubanga tumanyi kifo kye tugenda okukolamu ye Hotel Africana balina omuwendo gwe batuwa nti mukomeki ku guno kati mbadde nsaba omukulembeze w'essomero oba omuyizi gwe atulaba essaawa eno ng'olaba tonnaba kwewandiisa mbadde njagala odduke bwannambiro oba bunnambiro otuke ku CBS ku reception ogambe nzize kwewandiisa ku mwoleso ku conference oba tabamiruka w'abakulembeze b'abayizi agenda okubeera ku Hotel Africana yangu wewandiise bwe ne bwe liba ssomero tuwaddewo akalembereza leero tubeere nga tukkiriza abo abaabuze kuba abadde bakuba amasimu bangi abadde bali ewala bangi naye tusaba nti gwe atannaba kwewandiisa jangu ku CBS radio obujjajja ku Manduso ojje wewandiise buuza omukyala Anne Sebunya ne bw'otuuka ku reception awo ku CBS n'ogamba nti banezi ne bw'ojja ku BBS by the way n'ogamba nze kwewandiisa ku mwoleso ku conference oba tabamiruka abakulembeze b'abayizi agenda okubeera ku Africana obudde we buli naye era still oba oliko wala amasimu ag'okuba ku screen kwegali osobola okuba enamba 0704 83 16 69 0704 83 16 69 enamba eyo bw'ogikuba mugamba njagala kwewandiisa ng'oyogera erinnya ly'essomero n'abayizi bameka b'oleeta ojja kuba oyingiddemu abagenda okwetaba mu conference. Ate nze omuntu wa bulijjo mba nga siri muyizi nga nandyagadde okuba obumu n'enteekateeka eyo nange nnyanirizibwa oba akadirisa kano k'abayizi bokka bokka? Kati akadirisa kano twali tukawadde nnyo abayizi okusinga bambi olw'ensonga nti babeera nnyo mu masomero ne batafuna chance masomero agamu kufuna nteekateeka nga zino. Katwagadde nnyo tusooke tukawa abayizi wadde ng'ate era Drugs Hapana nga bwe twayogera emabegako luli tulina ekintu kigazi era gye bujjaawo tujja kulaba nga tuteekerateekerayo abazadde naawe atali muyizi naye ng'owulira okyetaaga tujja kubeera tukireeta wano nga tukibuulira abalabi nga tumbawumba mu ddakiika ng'emu baani bannamikago be tukolaganye nabo ku mulundi guno era enteekateeka olunaku eri etya ne mugenyi omukulu tugulayo emiryango ssaawa mmeka tukeere kumakya ku ssaawa 2 tunaasulawo enteekateeka etya okusigira ekifaananyi mu ddakiika ng'emu eddakiika ng'emu neyanza asooka okwebaza bannamikago baba batuyambye oba batukwatiddeko osooka twebaza BBS Telefina etuyambye nnyo twebaza CBS radio etuyambye nnyo mu kubunyisa enjiri mu kubunyisa obulango twebaza Butabika Hospital eyo yetuyambye nnyo bambi tubeereddewo mu mbeera zonna. Butabika is part of Drugs Hapana. Toyinza kwogera Drugs Hapana n'otateekako Butabika oye kitaffe yennyaffe mu kampeyini eno y'okulwanyisa. Ne twebaza Hope and Beyond Rehabilitation Center twebaza UNESCO tweyanziza nnyo yagamba tulina okubeera ne Drugs Hapana kuba abaalaba omulamwa gwe tuliko nga bambi gwa kuyamba baana abato. Omugenyi omukulu twebaza Lubowa Sabina Foundation Mount St Henry's High School Mukono
era olunaku olwo omugenyi omukulu oba agenda okuggulawo agenda kubeera permanent secretary Ministry of Gender Mr. Chibenge ng'ate agenda okuggalawo agenda kubeera Honorable Minister of State for Education Honorable Jesse Muyingo olwo olunaku. Wow, kikoze bulungi nnyo omukyala Charlotte Njuki okuva mu Drugs Hapana Initiative ayongera okujjukiza nti akabi akali mu kukozesa ebiragalalagala katuliramu naffe abantu gy'oli yonna yonna eyo ebintu ng'okwennyamira biva mu kukozesa ebiragalalagala saako ebintu ebigwa mu kkuubiro bwe lityo. Simu 0704 831 669 osobola okuba ng'obeera bumu n'enteekateeka eno eyattabamiruka abakulembeze b'abayizi nga mu kafe tuliko okulwanyisa enkozesa y'ebiragalalagala mu ggwanga. Ssaabasajja Kabaka azza tukutira enfunda eziwera okubeera abasaale naddala ffe abaami mu konsolidde kireeta mukenenya. Olina okukola paati yo ng'omuntu ogende weekebeze osobole okulaba nti ate bunatukira omwaka 2023 obulwadde bwa siriimu tufuma bufume nga tebukyaliwo mu ggwanga Uganda. Nkujjukiza ekujjuko bya BBS at 7 nga tujaguza emyaka 7 nga tuli ku mayengo nga tukuweereza twabadde mu bitundu ebyekyengera ku sabbiiti ewedde ate olw'okutanumena kusomeza 23 abeekasubi mulidde empanga tulina kubeera namwe mu kifo ekimanyiddwa nga Power King yengera kwabwerere jangu olabe abantu ab'enjawulo abagenda okuba nga bakusanyusaamu abayimbi ab'enjawulo ne bapurezidenti oba abaweereza abo ab'okumpewo wano omuntu gwe weesunga ennyo okulabako ojja kuba mwana wattu onyumyamu naye ko ku lunaku olwokutaano ku kifo ekyo ekya Power King ekyekasubi. Puroguramu olutindo bweki bwetambudde omwanjuzi mbadde Peter Atenyi singa kubanga nsukkawo wano puroguramu akalaki egenda okuba nga eddako ayi Katonda kuuma maaso moja.